Wetutuukidde mu kifo kino ng'omulambo gw'omwana ebbujja ery'emyaka 5 gutwaliddwa poliisi okwongera okugwekebejja obula nga bazadde b'omwana ono naddala maama abadde mu nnyiike y'amaanyi era ng'ali mu miranga egitagambika. Okusinziira ku ssentebe wa Sankara Zone esangibwa mu ggombolola y'e Makindye wano mu Kampala Kasimu Ssekimpi agamba nti omwala guno gwamusobera dda era ng'ekisinga okumwewuunyisa ky'ekitongole kya KCCA okulemererwa okukola omwala guno yadde nga baavayo ne batongoza emirimu gy'okukola omwala guno emyaka kati 3 emabega. Tumaze emyaka nga 2 nga tulajana gavumenti ekolewo n'emyaka nga 3 emabega nga tumaze okulajanira gavumenti ekole kubo lino ng'abantu tebalina bayita projekiti eno yatandika tumaze okwekalakasa ne batusiba nga twatukubye omulanga nga buganje. Projekiti wetandika ne tusanyuka nga KCCA etandise okukola olutindo luno olugatta lukuli ne Kansanga. Olutindo luno baalukolako emyezi nga 6 nga woolaba ne bazimbaawo ne balekawo. Tetwategera kikyabatwala naye kati olutindo luno bayisewo ndowooza omwaka nga gumu n'ekitundu olutindo luno luli bwe luti tebazibawo kinnya kyokiraba tewali bawunda nti omuntu wayita abantu bayita ku biti. Bo abatuuze nabo baliko ennaku gye batutottoledde nga bagamba nti omwala guno gwafuuka kattiro nga newankubadde beekubira enduulu mu bakulu wabula babatunuuliza kyamuli kyokka nga bo abasolooza omusolo tebassa mukono. Kati omwana olwaleero olunaku lwaleero era aguguddemu n'afa era omulambo weeguli. N'olwekyo gavumenti singa eba etwanguyiddeko mangu n'etuyamba ku mwala guno ku nsonga zaffe kati kitutte emyaka 5 ekintu bakiteekaawo kiguumaaza. Ekituufu kyo tulajanira gavumenti etuyambe kuba naffe bannakibaati tuwa omusolo naye tetuyambiddwa. Omwala gwatandikirwako ne batulaga nti gugenda kukolebwa naye kati olunaku lwaleero enkuba etonnya okuva ku makya omwana afa abadde atambula n'aseerera n'agwa mu mwala. Babadde baana 2 balongo naye munno omu waswa n'abuuka. Tusaba gavumenti etuyambe. Omwala guno nga gutandikibwa okukolebwa abatuuze baasuubizibwa okumaliriza omwala guno mu myezi 4 gyokka naye ensonga kasita zaayingiramu amalya g'ensimbi ne kampuni yali epatanya omulimu guno kwe kussa wansi ebikolwa. Otwayogerako n'aba KCCA bagamba nti olutindo meya yajja wano meya Mulyanyama n'atugamba nti olutindo bagenda tukolera emyezi egyo nanga luwedde era nga n'amakubo gatambula bulungi nnyo ne balulonkinga ffenna tuwalwe TV ensi yonna neraba nga tukola ki tululonkinga. Kati aba kampuni ya Kiru abakola olutindo luno bagamba nti KCCA teyabasasula teyabawa ssente olw'okuba nti baali balukola nga tebali ku puroguramu batya puresa y'abatuuze ba Kibaati kubanga amazzi gaali gabattanga gayingira amayumba gaabwe. Kati aba Kiru batugamba nti KCCA teyabasasula olw'okuba nti teyabasasula nabo ne bayinza contract nga bataddemu ssente zaabwe nga ate KCCA terikola ki teri kubasasula. Wabula mu kwogerako ne Daniel Nuwabwine omwogezi w'ekitongole kya KCCA ku nsonga eno agamba nti bo nga KCCA baagala okukola omwala guno n'emyalo emirala naye enkuba efudde ensangi zino ye balemesezza okumaliriza emirimu gyabwe okugizimba. But like you see, the weather has not been kind to any of us, not just Uganda but even the entire East Africa. Of course twagala okulaba nvundo drainage master plan tugiteeka mu nkola naye tutandise n'okuzimbako emyalo egimu nga n'egyo emyalo gyonna nagyo tugirinza ogikola ogitereeza. Bo abatuuze basabye gavumenti okuva mu kuwoza nti olwotta omwami Nalumanya era nga bano bagamba nti singa tewabaawo kikolebwa bandiddamu okuva mu mbeera. Bulijjo batuteerawo ka buliji noza bateekawo just tulobesa bulobesa nti tetukyankalanya abantu naye tetugamba nga tebakoze ogwo mwala tukyakyankalanira ddala era tukyaviira ddala mu mbeera. Poliisi wewulira ebintu ng'ebyo weebityo erwawo okujja naye singa bagambye nti waliwo abeekalakasa noze badde genda kujja misingi nosonga tukubiriza ffe batukolera ogwo tubanja buliji eyo kale tulina kirala kye tubanja ffe batukulire buliji tetubasabye kolansi bwe tunaabasaba kolansi ndoza tuyinza omufuna myaka nga 2. Mu mbeera eno ng'abatuuze basobeddewo wakane mu kibira nga gwe baakwasa ogw'okuzimba omwala guno yabivaako nga KCCA abasuubiza emyezi 4 nga kati omwala guli mu myaka 3 bweddu nga tewali kigenda mu maaso kyokka ng'abantu bafa kko n'okubbibwa mu kifo kino buli omu amaaso ageegese gavumenti nga balowooza nti oba oliawo ku mulundi guno ensonga eno enaazuukusa abakulu ne bavaayo ne bamaliriza bye baasuubiza. Nze Hasif Sekiwunga ku lwa STV Select ey'enjawulo. Tetwagala kwekalakaasa.